Sijja kubiddamu nga ani gw'oyitambo baby. Twetwala eddakiika nga 35 naana sigenda gaweza kubanga saagala kuyingira mu budde bw'abalala. Omanyi tusaana twewa ebitiibwa lwakuba nti banaffe abamu tebakkiriza. Tandika baby yigwe yakatuuka desire ate nawe tontekako kasigiri kasusi. Tusaana twewa ekitiibwa nti muno bw'aba yataddeyo nti ngenda kujja ku ssaawa 3 gwe buba obudde bukkutte jangu okozesa essaawa ze 3 zikusange ng'ovuddeko. Ngenda kusaba mu mutima omulungi buli atuuka oshayalinge kubanga abantu abamu balowooza nti we baatusangira mu myaka egya 2000 ne mu 2020 we tukyali musiibye mu ky'Abannayuganda era mugyebaleko. Olwaliro njagadde ebintu ebimu tuba tusiri abantu abamu tetwandyagadde nnyo kuboogerako oba si ffe balungi ennyo nti oba oyagala buli ssaawa bakulabe nti oli mu kamera. Naye waliwo ekikusukako n'ogamba nze we siikyogere n'omulala tajja kyogera. Ono omuntu ajja kusigala ng'alowooza wa kitalo. Era omuntu ono ajja kusigala ng'alowooza mbu Bannayuganda akyabategeerera nga bwe yatutegeereranga mu myaka giri egy'emabega. Olwaliro nzize kwanukula Mwami Gashumba. Era bw'oba olina omuntu asobola okutaaginga oba bw'oba olina omuntu asobola okushayalingira during your free time ojja wuliriza vidiyo yange eno otandike okumanya nti Abannayuganda be wali omanyi ab'omulembe guli gwe watandikirako sisimuka kati tuli mu mulembe mupya. Lekerawo okulowooza nti n'ogenda kutegeerera Bannayuganda. Lekerawo okulowooza mbu ogenda kugamba Bannayuganda tubeere n'empisa nga ggwe muntu atalina mpisa asookerwako wano mu Uganda. Jonna kuwadde obudde n'enkuwuliriza. Nenga ne bano abasajja balowooleza ddala tetukyalimu yadde akatoola. Tetukyalimu yadde akategeera. Mulowooza tukyatambulira mu nkwawa. Ogwo omulembe Mwami Gashumba tuwaguvaamu asobola okukuwa vidiyo yange leero njagala bagikuwe omanye nti Bannayuganda abasinga tutegeera. Ate owabeera yategedde ensonga azuukusa banne. Gyo wayogedde ensonga nnyingi lwakuba nina obudde butono. Ensonga esooka njagala okwate alubaamu yo enkadde gy'olina mu nnyumba yo. Bw'oba tewali ebiseera ebyo tokozesa bifaananyi kozesa alubaamu ey'omu mutima. Obikule omutima gwo ojjukire emabega gye wali ne kaakati w'oli olyoke ovengayo gye ku video lives otandike okuduulira abantu. Gwe tewamanyako nti omwana bamugoba school fees, tewamanyako kumanya g'ababbaasa, tewakola otya omwana wazaala gumu bwe guti gulinga gwaki gulinga gwa njovu. Oyinza okugamba nti oba bakulaawa tolinayo yadde essuubi erigenda okuddamu okuzaala. Va kufa abakazi abanaku Katonda be yawa ebirabo nga yatuwa ebirabo nga bya nnabaana. Nga gwe buli lwojjamu olugoye nnabaana eseka. Fa abamu Katonda bye birabo Katonda bye yatuwa. Katonda tagaba byonna. Nze teyampa ssente yampa ekirabo eky'abaana. Gwe Katonda yakuwe omwana yakuwa ssente n'akuwa ejjirimu. Eri lekerawo okujja mu kamera okuduula si bwe gusoose. Oduulira Bannayuganda enkya n'eggulo naye sooka weebuuze muwala woyo omu bw'ati Katonda gwe yakuwa. Gw'omaliddeko obugagga n'obugagga ng'otuuka ne ssente n'ozimwa n'azitwala n'azeesanguza emmanju. Kiki kyagasse ku Uganda? Era kiki ky'oyinza okuyimirirawo n'okeera ku makya n'ogamba nti Sheira mwenyumirizaamu kino? Omwana gw'owaana mufu muzibu talina yadde ettaffaali lye essaawa zino Mungu ne wamujjulula mu nsi. Kiki kye tuyinza omwenyumirizaamu? Oba ffe abazadde ku baana abagenda mu sayizi ye kiki kyakozeewo? Y'obugagga bw'olina bw'otendereza n'ovaayo n'oduula mu bantu. Lwaki tozimba amasomero? At least zimba ag'abamulekwa otuteerewo ffe kati ffe twetwalire mu tuluba ly'abannamwandu. Zimba babies homes oziteekewo oyamba abantu. Gashumba lekerawo okuvaayo okwerijja mu bantu.
nawulidde obusungu nga nfa wenna okanuka olinga omunywi wa walagi kubanga ddayo olabe vidiyo gye wabaddeko wenna n'okanuka wenna n'oggwayo oyogera ebintu ebitakwatagana oyogera ebintu ebitajja mu myaka gyo oyogera ebintu ebitajja mu kitiibwa kyo n'okutegeeraako ogamba tetulina mpisa nakuwuliriza n'enkuwa obudde bwange obeera ku live n'ogamba eno embizzi ebadde ntawanya ngibulokinze mbizzi ziririddawo ezijja ku live yo gw'ate alina empisa lekera okujja ku kintu bw'oba tosobola sirika olwaleero mbadde navuddeyo neŋŋamba ekyo empewo yakifuuye kankireke naye olwaleero bw'ovuddeyo n'opositinga mbu simanyi bannayuganda tuli bulungi ng'olabye simanyi obuwumbi bumeka obuli mu banka simanya kyewuunyisa okuba mbu mu covid eno bannayuganda mwe basinze okudipositingira ssente tolaba nti no weekuba wekka endobo tolaba nti olaga wekka abantu ki ky'oli nina komenti nze ebiseera ebisinga buli lw'oteekayo ekintu nkomentikako ne ŋŋamba oli kigenge gashumba oli kigenge wategedde otya gwe atakola mu banka gw'otegedde baani abadipositingayo ssente ezo munoonya okuddaza bannayuganda okutuuka okwerya enkuta wavuddeyo mazima gyo nga ninnaabako batannabakwogera n'otugamba tugenda mu lockdown yakubiri kuba gw'olaba mwe muli bulungi oliwo kutiisatiisa bantu oliwo kubuzaabuza abantu n'ovaayo n'osiriwaza abantu mbu simanya nze Mpagira Besigye akoze nnyo nyo ate womala n'ogamba temukkiririza mu kalulu tekasobola kujjako Museveni ate ngenda kwendoosinga Stella Nyanzi kuki gw'ogenda otulagira ab'okulonda Stella Nyanzi mwendosi nga gwe watugamba emabega wali ku TV n'ogamba tolonda tolina kalulu ate kati gwomu gwovaayo gwoferefetta mbw ate ogenda kwendoosinga Stella Nyanzi kati tolonda ate olina oli kuki buli muntu alina okwagala kikyayagala mulekerawo okutufuula abaana abato watugambye mbu mulina amagye Museveni temulowooza mbu akapapula obupapula kayinza omujja mu ntebe nze nakuwuliriza bulungi kati eno ye message gye njagala otuuse eri Museveni n'akabondo kammwe konna kookolera watugambye mulina amagye mulina poliisi mulina LDU mulina ssente mulina buli kimu era tukimanyi mubirina era bannayuganda musobola obbalwanyisa then ekibuuzo kyange gwe yasoma ennyo kye njagala okubuuza musobola okulwana ne bannayuganda n'emmundu ne Katonda mugenda kulwana naye mugenda kulwana ne Katonda senga n'emyaka ginaaba gituusizza okubawummuza mulina ssente mulina amagye mulina buli kimu kiki ekikugaana okuzaala omwana ow'okubiri ono gwolina omw amazzi baakunuunamu manuune ne bagakuba mukazi nti tokyasobola kukiddamu oba baakulaawa sooka owasa omukazi ozze ne ku mwana kubanga si gumu nti wazaala gwa njovu nti tebaguzzaako olyoka ojja otunyumize bannayuganda ebyokola ffe tuli bakoowu nakuwuliriza gyo nenga naye ono omusajja atufuulire ddala abatategeera nojja n'okola live n'omalamu bannayuganda amaanyi mbu tugenda kumala biseera okulonda mbu okujjako ababaka ba parliamenti abo be bajja okgenda abangi naye ebya pulezidenti ebyo nze ndaba mwandi bivuddeko ani gw'otegeerera okumanya toswala kulaga abantu ki ky'oli okujjako bannayuganda abasiru abatannaba kutegeera Mukisa Brenda bwenzijjewo okusaba ekyokulya oba school fees z'omwana tompa kubanga ate gwe sikumanyise nga mbadde nkumanyi naawe nandikufunidde obudde lwo sisobola kwesonyiwa Gasyumba ng'afuna obudde bulamba n'atuula ku live nadda ku bannayuganda n'aduula nze mugenda kunsangawa omwana owange ne we yasomera tebamugobako ku school fees oweerera bameka oyina omu bwatiriringa jjindu lya nkoko tolizzaako oyinza ogamba ddiba lya mbwa kubanga embwa bw'eba ya brown ne bw'ogisanga omwaka ogujja ne guli tekyusa wazaala gumu guti olinga gwe baamala ne bakulaawa oli kuffe bakatalina abaavu b'oliko b'ojerega nina abaana nga 8 nga bonna 9 kyange kyekyobugagga ffe kye tulina gw'obugagga obubwa ssente funa gw'obuyamba gw'obuwa ani gw'oyamba wamadde n'ovaayo ngenda kwanguya kubanga saagala kuyingira mu budde bw'abantu wamaze n'ovaayo n'okola statement endala n'ogamba mbu tuwogganira ku social media kyokka naawe kwojja n'okanukira amaaso n'obanga ava ku kagiraasi ka walagi mbu basajja mivule baamusiba neebulayo wadde bannayuganda abakolawo kye bakolawo mbu abantu nga bana be baagenda omukyalira ssebo taata gw'atawogganira ku social media we baasiba basajja mivule wakolawo ki wandivuddeyo
no yimirira no gamba bannange nyimiride okwekalakasa ku lw'abasajja mivule ne tukwegattako olaba gwe amanyi panti basajja mivule gyayambala tewavaayo yadde okukolola obadde oyagala Bobby nakyaveeyo yaba akiragira mwatufuulira ddala bubwa bwakuzanyisa buli awo nti tuli awo tulina kubeera buli kimu nga tuwunjawunja buwunziwunzi mulooza tetukyalimu yadde katoola twabamanya wa gye muli n'ekki kye muli n'eggiwa gye mugwa ate bannayuganda guno ddayo kusisimuka eyasooka Gashumba walinga osomesa sisimuka ng'omuntu tayagala na mwana akolole mu nnyumba yadde okukwata kaleediyo walinga osomesa sisimuka nga teriyo yadde omuntu ayinza okubuuza kubanga ebiseera bye wali okyayogera ebitegeerekeka kati ebyokwogera byakugwako tuyambe genda owagire Besigye endoosinga ate tugenda balaga ku luno tuwagala anti Stella alina akawumbi kamu n'ekitundu ke yakolera mu kkomera kagenda okukozesa mu campaign kakati ffe tugenda balaga kiki bayita akaluwo ogenda kakasa nti kamuja alina ensigo 3 mu magulu bweziti nga tutuuse ku lunaku lw'ebox novayo n'otulimba mbuno simanyi tusaana abantu ab'empisa simanya tusaana abantu aboogera obulungi mu bantu aboogera obulungi mu Uganda Stella olina w'omutuuza ovayo ovuluga buli omu wagira buli muntu novayo n'otaswala n'ogamba mbu simanya ba MP abasinza okuteesa obulungi Muhammad Nsereko ne Ssemujunganda nenga ne bannange erengera naddiba ng'ono olwo mwami Lutamaguzi tumugambe ki mwami Lutamaguzi tumugambe ki mwami Gashumba olina ekizibu bw'osula mu ssuuka enjeru ng'ogisuzeemu omu obanga ofaanana nanga asuze mu ssuuka enzirugavu alina gwensulamu naye egyo emyaka gy'olimu omanyi ki ky'olina ekyokkola lekerawo okulwanagana n'emmese mu nnyumba funa omukazi ojja kutereera mu layini eby'Abannayuganda biveeko gwe wennyini otugamba n'ogamba oli Munyarwanda twabaaniriza bulungi okulidde wano buli mpisa ya wano ogimanyi kiki otuvulunge obwenkanidde awo kiki ekikuvulungisa Bannayuganda n'obajerega n'obateeka ku ttaka temulina mpisa mubeera ku social media nemulekana kyokka naawe ate oli ku social media kwoleekanira tovudde okwo ojereza abaavu ovuddeyo taddeko simanya abantu sente ze bali mu kunyaga mu gavumenti ddala kwezo sente zogamba ze badepositinze nnyingi kuliko ez'omunaku nganze wakyaliwo omuntu eyali akola emmere ya leero oba wa boda oba wa taxi oba wa kaduuka asobola otwala sente mu banka ye gwe atakola mu banka era atali mukozi wa gavumenti wategedde otya sente ezo nti gye ziri mu banka era badepositinze guli eyo munoonya okuddamu okuteeka abantu mu lockdown ddala Bannayuganda bakaabe nga mmwe bwe museka nkulekedde ekibuuzo eki mugenda kujjayo emmundu mugenda kujjayo buli kimu tugenda tawaanira bwerere okulonda wabula Katonda naye mugenda mulwanyisa nga ffe bwe mwetegese otulwanyisa oli musajja mukulu tokyamanyi na lusu lwa mukazi bwawunya mu nnyumba ovaayo kunyonyola Bannayuganda byakkola igwe lwakuba n'ensi Uganda gye tulimu kyafuuka kisiisisi senga kati gwe Gashumba ku myaka gyo tokyasobola na kuyimirira mu bantu kwogera kubanga ne bwe wandibadde okwatanga omuzindalo gwandibadde nga n'amagulu gakukankana nze Gashumba nkulaba nga njiibwa gwe ne muwalawo enjiibwa zizaalibwa ezo naye batugamba emu bwe ate bwefa teddamu kubeera nandala kati yeggwe wazaala enjiibwa emu Sheira tezzibwako oli wano otuwogganira ffe tuli bakoowu sooka otulage nti oli musajja ayimiridde naye olinjiibwa zitambula bbiri emu bwevaawo toddamu kulaba yakubiri kati naawe ovaayo ogamba Bannayuganda kiki tulina ekyokkola amagezi go gayamba gwe beerako kyokola ekiraga Bannayuganda nti wano kino kyenkoze naye gwe oliwo okuba buli kijja mutawanira bwerere okulonda akalulu akapapula obupapula ate ogamba mukama wo Besigye agenze mu rese emirundi ena lwaki musiriwaza Bannayuganda ye kiki ekiboogeza ku luno ku Besigye luli emabega kyogamba wali tolina ssimu ogifunye essaawa eno kiki ku luno ekiboogeza ne kiboogeza n'ebyenda lwaki temutuwa mirembe
era agenda kuvuma bakadama si atatuvumira bwerere atutandike bane munansonyiwa sitera nnyo kwagala kulaga kifuba atandike nze seetaaga muntu mulala nze nabagamba nnyimiriro ogu seetaaga kunyamba yadde okugamba mbuno nteekeko invite button mbumbeereko gwempita ayongerezeeko olwagashumba nsobola odwerwanira nzekka musajja waawo oyo okujjako bonna basajja kubula omulaba bulabi gashumba ne bwa akanukira ku live ng'agikola n'omanyirawo nti nenva mu nnyumba ateekwa okuba asobola okuzisena nina n'ekirala kye mbadde neerabidde okujjukiza nkyalinayo eddakiika nga 10 ekirala kye mbadde neerabidde okujjukiza ssebo mwami gashumba gw'ow'empisa eyasoma omugagga ategeera amaalo kendeeza ku maalo agamaalo geetaaga ffe bakadaama nga ye first time yange okutravolinga nze nina okukola amaalo g'okola so si gwe atugamba mbuno otambudde ensi zonna ozimazeeyo oyogera obugagga nga n'obugagga mu bagagga b'e Uganda ne mu kwota toliimu ne ku ddiba ly'ekitabo ly'abagagga e Uganda toliiko wano wabadde olina gundi gye wakapositinga ndowooza tennaba nakuyitako nnaku 3 ndowooza yali Sunday wemba seerabidde oba Saturday ng'olaga mbuno wali ne muwala we wa mwami bava munno naye jjo bye wayogedde nagambye neŋŋamba oba mulimu n'abasiraamu abanywa walagi neŋŋamba oba ono omusajja alinga abasiraamu abanywa walagi opositinga otya omugagga ng'oyo ng'obadde naye nga tomulaba nga yadde ng'alaze nti emmotoka yiino gyenvuga naye gwe n'abagenyi abakyala ewuwo n'obagulira lunch oteeka ku Facebook kendeeza amaalo nze kyemuva mulaba mmala n'emyezi nga sikyusiza profile pic yange kubanga tekikola makulu yenzo oligino Katalina eri omukadde w'emyaka giri naye kendeeza amaalo opositinga n'abakyadde ewuwo ne bali emmere ne lwogenza okukwata ku kayana enteke yazadde oyagala okatulage abantu balina ebiraalo by'ente kendeeza amaalo ffe tugjeeko amaalo abamu nsi kukyuka twakulira mu famire nga zeegassa tugjeeko amaalo kendeeza amaalo mabakadde aba ne mutugamba mbu tulina amaalo naye nawe gashumba kendeeza amaalo ebintu ebimu tebyetaaga kupositinga koppa bagagga banno b'otugamba waakalaba wava munno ng'apositinga bimeka waakalaba kirumira ng'apositinga bimeka naye gwe n'engatto gye waguze ne buno obunuubwo bw'oyambala obw'5000 mu wino okeera n'obuteekayo kende ne pe akabwa k'olina awaka nako n'okatuteerayo feno gye tuli mukama yatuwa chansi ne tuzunga ne tulinnya ku nnyonyi tuli mu maka g'abawarabu bazimba mbiri embwa zibeera awaka nga zisinga n'abaana obungi tugjeeko amaalo gakususse ojja kwekanga ng'otupositingidde n'ebyoya bikuli mu nkwawa nga weerabidde lekera awo amaalo gashumba bannayuganda baveeko okujja mu kibuga kyangu naye amaalo tegagenda kuggwamu tugjeeko amaalo geeri ewammwe ffe mutusanze wano ate mugenda tulekawo otama musajja gwe nali nakwesonyiwa naye otama banaye gulo nawulidde ng'onsinduukiriza n'emmeeme mbwotugamba tugenda kulondera bwerere akapapula tekalina kye kagenda kukola Museveni olaba watuusa otugamba mbu Museveni agenda tufuga paka kufa gw'oyogera ne Katonda oyagala tugamba nti oyogera ne Katonda ye gwe toyagala tufugamuuko gwe lwaki togamba nti nawe oyagala otufugemuuko lwaki oyagala Museveni yaba atufuga paka kufa oyagala ab'empisa obeera ku live yo n'ogamba mbu eno embizi ngibulokinze embizi kizine zitalya bikuta bya lumonde oba ezikufaanana kubanga bw'oba ofuna embizi ezijja ku live yo kitegeeza nawe oli mbizi embwa ezaalambwa ente terinyira mbuzi kati nawe oli mbizi kubanga embizi zijja ku live yo ne zikulaba kale musajja gw'otama nze sijja kulimba nabadde saagala naye bwendabye bwokedde ku makya gy'obadde oyogedde bingi airport bagenda gigulawo kubanga nina okutravolinga ensi namba wano Edmezaya yavayo n'akukunkumula ne underwear gy'oyambadde n'akukunkula nagamba Gashumba leka kuvayo kulumba bantu
osiba kula mu bokisi bw'abaana ng'obakonkona nina wano osimanya diiru zenjagala okukola omanya simanya mu bikoze bitya naye kaakati omanyi gavumenti yaffe omanyi obusente buno abaana abali e Dubai abaana abali e Sweden e Boston luddawa bw'obaddojjako ssente nze sirina gwempita ne wembera n'abantu basatu ani yali awudde nga mbagamba mbuno leero nzize ku live kuliko abantu batono sijja kwogera naye omusajja omukulu n'okola live nga tosoose kwebaka kubuuza bulumi bannayuganda bwe bayitamu n'ojja n'otandika okutunyumiza Abanayuganda nze samanyanga namanya g'ababaasa kubanga nze omwana wange bwe yasomera sente zagendanga bundi omwana wange tagenda kukola bwati omwana wange tagenda kukola bwati omwana wo tagenda kukola bwati bameka abali ku ma TV nga banoonya buyambi ng'ovudde ku Aisha Nabukera gwe wasololezaako obukadde n'obukadde bwa sente ani gwe wali ozzeemu okuyamba ng'ovudde ku Aisha gwe wasololezaako obusolole sente empitirivu atera nga niye senga tebali bannayuganda kuteekamu ssente zaabwe wali tosobola kumuyamba Aisha wamukwatanga kaji n'osamba akadirisa ensi n'ekutegeera n'okuŋŋanyizaako ne ssente empitirivu nze okubeera nga nsinga obugagga gashumba tebulina kye bunyamba kuba sisobola mmusaba mugagga naye ataasabanga nze omwavu sisobola lekerawo okulimba abantu nze nakugamba nenkugamba oli kigenge abantu obaliira munda ku makyabo olaba bembeera ekutabukidde ng'ovaayo ngoga essaawa zino ekitunda Kyagulanyi yatunda oba mumwagala oba temumwagala yaliko bw'olaba bigize ng'ovaayo ng'otandika okukyusa olulimi ku luno bannayuganda ne bwe munaakola mutya akalulu tekalina kye kagenda kukola Museveni agenda tufuga paka lwalifa nga lwaki atufiirako ate no kuluno tubabuulira mujja kakasa ne Stella Mugambe alina akawumbi yennyini nyine kirungi yayogera alina akawumbi kamu n'ekitundu kitegeeze Luzira abadde akola sente zaapakasizza Luzira akawumbi akamu n'ekitundu kagenda okuleeta mu campaign tuzaaniriza kubanga abamu tuli bubi ekyamazima tuli bubi twetaaga kuyamba akaleeta akatuwe tumulage kyekyokukola mu boxi ya malende ne bwana abeera talina nnyama ne bwana abeera teyasoma kyemwagala ne bwabeera talina PhD ne bwana abeera nga tasobola kuwoggana nga mutugamba mbu Kampala yeetaaga bawoggana yagala tugamba nti gosinze nnamboozi okuwoggana ba Alisala sobaliriddawa tebawoggananga ba Betty Kamya kati boogera ki ku luno tetugenda kuzza bawaadiri Wamastera gwe kola somero tugenda kujja ate senga waliwo alabula Stera esente ze n'atazonoona kubanga wakawo nalaba waliwo olunaku we wali ku interview nendabanga wakawo wanene kone ekibaati ne bw'onooba osibeyo obusibi waggulu n'oteekako bitundu baali kola essomero ly'abakyala ery'okukyalira ensiko okutunda nkumbi ddagala ly'amazzi simanya kawoomera bino bigaji ogenda kola sente nezaakulema okukola Makerere naye bino byoyagala okujja abantu bakukkuse dda mugenda kulaba ekiva mu nappi anti wagiyise nappi mugenda kakasa kiki ekiri mu nappi watuwadde n'ekyokwogera omuntu wasiba nappi nga tomanyi kiki giri munda mugenda kukakasa kiki ekiri mu nappi abakuwa amagezi ekituganya okulaakulana bannayuganda butakoppa magezi genda weekoppe ku bannantume awakaawo wanene topangisa zimbawo kiruumu kyo onoonye eddagala ery'okukyalira ensiko ery'amazzi abasajja abaazibikira enseke abakyala abalina nabbuguma kabootongo ebyo kati essaawa zino ogenda kufuna ssente abaana bali ku byeyo bagenda komawonga mu maguru bagubadda tebakyalinamu yadde basigazaayo bulinga matu ga mbuzi gammese abo booyita nti buli muwala avudde ku kyeyo ng'embeera ekukubye weetaaga okwoza munda omusajja takyakukwata bulungi jangu obatwale ogenda kufuna ssente zo nga teziriko yadde omusolo tugenda kujja tuligule naye bino ebyokujja ng'omaze otugirayo obusolo obutadde eri omaze okwekola biki tulibako ekisembayo era bwe muba mulowooza mbuno mugenda kozesa nappi nga bwe mwagiyise
ekyo leero ku luno mulimba mugenda kulaba ekiri mu nnappi tuli bakoowu nze nga nz'omu kyovula bana bagamba ne mbagamba sirina kibiina kuba bino mbyogera nga nze Katalina tewabeerayo agamba nti ate omukazi twalabye nze siri wa people power nagivaamu neeri mu kibiina ekipya sinaba kwewandiisa sirina kaadi kitegeeza ndi nampawengwa kati nkutwalanga bwendaba twagala tukwebuuzeeko kubanga nze vidiyo zizo zonna zozookola nzize nziraba Salongo bwe yagala okudda maaso n'ayagala akulye ennyuma ebyo bye twagala otuyigirize ayagala okukwata ennyuma nga tatakuteeko ku bbeere ezo z'ensonga ze tukwagalamu zire za parliament zirekere malende tuli bakulu senga obadde kikuno kuliko w'emyaka 2 ekikutuuzizza n'omwana wo ng'ozze kweno live kiki mukwate abaana mubaggalire mu bisengani gwe empisi kye mugamba kati njogera Luddaama temukyaluwulira Gashumba amubuulire bwe bakwata omukyala nti omusajja bookera n'owasa omukazi ebyokusena envu obivaako naye mubuulire kikyalina okukola omukazi bamukwata batya awana yajja kuwasa atereere mu layini naye eby'Abannayuganda mubiveeko ffe tuli bakoowu twakowako wadda kati ogenda n'otunuulira ffe kati nganze omusana gw'omuwarabu gunjokezza omuzira gunkubye obwongo ojjo nnyumiza ebyo mbusimanyi Abannayuganda mugenda kumala biseera okulonda nga lwaki mba nkuleka nga nkulekera ki wamama amasiteera mulungi mu bwannaalongo osobola n'okufuna ekibiina eky'abaana ekiyimba ennyimba z'abalongo abakazi nga bazadde balango sizoni eno bajja kuyitanga ate n'okutaba kumala balongo kwokka Abaganda kati baazuukuka baddamu okusamira era ezo ennyimba ze bayimba ezimu mu balongo ze bayimba n'eri mu kusamira awo nogenda kuba n'ekibiina ekipangisa abayimba ennyimba kubagenda okusamira abayimba ennyimba kugenda okumala abaana awo tugenda kuba tuli naawe kubanga tugenda kuba tutegedde tukwatidde ddala omuntu omutuufu era senga enevaayo omuntu yenna nakwambalira ng'okoze ekintu ekyo awo nange nja kusitukiramu senga enevaayo omuntu avuddeyo n'ayingira mu ddiiru yeeyo nja kusitukiramu naye ekyo ogwo mulimu gwo tetuwetaaga na muntu akuvuganya ne bwe guba simanyi anyway obudde nsigazayo eddakiika 5 kigambo ekirala kyenjagala okusembyayo Abannayuganda nalabye Majambere ng'alina vidiyo gy'aliko nga yeewoomereza bw'alaba ennyo n'endabawo n'abagambye mbu kati yakyuse naye nsuubira senga mulina obwongo nga mutegeera bulungi nnyo tubadde tetukyalaba Abannayuganda battibwa nga basuulibwa ku makubo oyo omusajja yakomyewo mugenda kuddamu okulaba abaana be batuga nga babasuula ku makubo mumale mugambe embundaba waffe ffe waffe tetumwetaaga tetuganye naye ekyamazima mugenda kuddamu mu birabe wana wama Mwami Gashumba wana naye tukwegayiridde tuyambeko mweno obadde olina mulimu ebintu ebijja Katonda n'abiwane mugano bikozesa covid ono obadde ogenda nakuwasa mu kimpukumpuku nga teri ategedde otimba emikono gy'abakazi abasimbye amagulu oba obinoonya ku Google abantu balowooze mbu olina gwe wabadde naye mu kikolwa teri musajja abeera na mukazi ng'obeera naye mu kikolwa n'obeera ng'okyakanuka nga Gashumba obwongo bwo buba wamu nga bukkakamu Gobi postinga simbi omukazi asimbye emikono tulaga mbu oli naye ani gwofera singa olina omukazi gwobeera naye ne bw'aba kukyalira bukyalizirwa lumusenga tokyakanuka senga obwongo bwo bwonna buli kamu senga obwongo bwo bwonna buli wansi nga ne bw'ojja okwogera oyogera omuntu n'agamba Mwami Gashumba ayogedde naye kati nze nina okujja n'enkanuka myaka 3 sisimba mikono lwaki sikanuka Olondabira n'ogamba ono kati waya zakyankala nadda kati gwe tufaanagana twambala uniform emu nkufaanana tokyamanyi lusu lwa mukazi bwe luwunyo balaba bulabi mu kkubo nga batambula nga nange bwennyimira wano mu madirisa nendaba abasajja nga batambula tufaanagana gamba gavumenti etutungira amayunifomu agafa abatakyamanyi mbeera yakusanyuka bw'onoddayo mu mbeera ey'ekisajja ojja kuteerera mulayino ojja kulaba nga ne live z'okola nga zakimpowooze kati wasigala kutulukuka ng'ogenzeeko mu jimu musajja watuva ku Bannayuganda tuduulira
tuli bakoowu ate saagadde kuyomba siyombye njagadde njogere bulungi ngero omuntu omukulu era nsuubira njogedde bulungi sinaawo kigambo kibi kye njogedde naye wamma mwami Gashumba gomanyi plani za government zonna nga bwe zitambula twekkiriza era lockdown tujja jigenda mu kubanga tekyatusala tekyatuluma mulimu ebintu kati government byekola nga byayo kati okuteekawo lockdown ey'okubiri e Uganda obanga akunamira muzibi oba mutaddewo oba temutaddewo abaana baffe twasitookinga dde obunga gye buli bujja kulya bwe naalaba kambuze nga nnoonya gwenkubira muga nti wategedde kawunga n'ebijanjalo ekateekaliyo nti essenga kyogambye nti ye sijja kubulwa akampa sikyasobola kubulwa mpa kawunga ate siduula mulekerawo okuduulira abantu balina ennaku ebaluma tolina yadde kakindagateni kozimbyewo onyumyanga gwe bw'otamanyi baasa bwe yabeeranga ku ssomero tujjeko amaalo posting ebintu ebijja mu myaka gyo ebijja mu kusomako n'ebijja mu byokoze mwami owasisimuka omulamba osisimula basajja banno gwe ng'okyebase osisimula basajja banno mwami Gashumba ekizibu kyo kitereeze sikwogerera ggwanga no wejjeeko amazzi agakuli ku mugongo ogenda kutereera oddemu oteesa ebiri bye wateesanga mu 2000 nze nabagamba oli ne bwajja wano nanvuma sikyalina budde nze ndi mufu omumanye yafaako edda nempunyako n'emagombe byenze kabiko ali abuzayo eddakiika 5 era obwedda gwentunuulira wali genda wejja amazzi ku mugongo ojja kuddamu osumulukuke olabe nga n'enkanyanya zino n'emitaafu gino egikwesimba mu byenyingo ze ku live nga tegikyajja ekizibu kiva ku ekyo n'abasoma sayansi mugende mu kibuuze omuntu buli lwalwawo genda mu kikolwa atabuka Gashumba leka kututabukira siffe kizibu kyo bannayuganda si kye ekizibu kyo musule bulungi abanjagala abatanjagala abankyawa abatankyawa yenzo oligiro Katalina sagala kumanya oba onjagala oba tonjagala azilonga zo muwala bwampadde ku bzinendya nenywerako n'amazzi nenkwata wali Vasilini wange ne muyisa ku ttama nembeera wakati gwe mba nkwagazaki yenze ndi mukoowu ate saagala kumanya mumunyambe yenna ngo olina engeri gy'oyinza okusonseka ka video kange kanewa Gashumba nyamboka mu nsonsekerewo akawulire amanye nti n'omwana gwe yazaala taliimu muwowongole gulinga muti gwa mupapaali yazaala mubiri kibuyaga akunta bukunsi talina mu ggwanga kyatugaze kiriawo kye tuyinza kukeera ku makya ne tunywenyumirizaamu nti oba ne bwaba avudde mu ggwanga tuyinza okugamba nti omwana oyo yatukolera kino jo nalabye Farida izito oba jo no nabadde kuno ku Facebook nga nina byendaba nendaba Farida nga inewo omukadde gye yabadde simanya jjajjaani nga alina obwana oba buli bumeka Farida kanuna akambaza kanuna kola muwala we tumulaba mu myenge gwe oluzaalo lwakusala ate Gashumba wekitaba ki ebiseera byewali okyali mwavu oyo omwana wamunywa bunywi ddayo ku musawo omugande yakuwa eddagala n'ozaala Sheira otereeza oluzaalo bw'onooba tokikoze omwana togenda kwasamu ate togenda muzzaako ddayo ew'omusawo omuganda gye wanywa oluzaalo ogende oba teweebaza oba tewasasula genda osasula omusawo gye wajja oluzaalo ekyokubiri omwana ajja kuterera n'okumuzzaako omuzzeeko naye bw'onooba tozzeeyo gye wanywa luzaalo Gashumba era omwana byakola omulaba abaana nze ndi mukazi mukulu munneetegereze bulungi ndi mukazi mukulu byenjogera mbitegeera bw'onywa oluzaalo n'otaddayo kwebaza omwana ebyo byavaako n'okumuzzaako luba lutalo kale mbadde nkusaba nganze omukyala genda gye wanywa oluzaalo mukulu Gashumba ogende weebaze ojja kuzza ku mwana n'omwana ajja kuterera akola ebimujja mu ssente ze wamusaamu naye kiruma omwana okubanga yali kuzisite parents simanyi bw'oyogera amasomero yasomeranga ku Aga Khan ng'abeera mu banywa mwenge
omusajja afuna ku Monday ku Lwokusatu n'aba n'omulala ku Lwomukaaga n'aba n'omulala afumba nkota ya ttooke omwana wa Gashumba nga nange kyafa kirina kizine ngensawo ezitambuze emmumbwa nasobola okutuulewo omusajja emyaka 10 Mama Fina agende wa Mama Fina kino takisobola ddayo ayinza okuba nga obuzibu ng'ate oluzaalo nga walunywa tonnajja ng'okyali wammwe kakati ebyembi nga binajja oba omusawo yafiira muwono ku Kibuyaga eyabakunsa n'amukulukusiza ku nnyanja bwe obuzibu bw'olina naye bw'oba omanyi we wanywa oluzaalo ddayo bagambe nti banange nze najja wano ng'omuzzukulu mu mwaka gundi jjajja ng'akyaliwo nga tannafa mundeka Fred agenda kujja mweraba mugende wa Fred